Zimbaka Studios. Tuba tukomyo n'olunaku olwaliro ba mikwano anti okitegera ke kaba akadde. Best Entertainment Uganda okutuusako double punishment. Tutandikidde mu kkubo eriyo ebijujuli bibiri bitambula. Kino kyatukudde na kino kinyirira kinanga bali mu kkubo batambula byabwe. Kibigula mama kibigula kati bayisinganya onagamba lindako ono simumanyi Amina labani nona abadde eyisizaako bweyisa omanyi bannanga amatwakula bwe tutyo nkutelea api jamani baludde okulabagana naye mu abadde eyisi ku munne Amina abadde agenze baludde okulabagana bbanga ggwanvu munnange kiri kitya nti ndi bulungi akanyiriro akaviri akalungi owaananga ku munno bannange tuyige ekintu ekyo owaananga ku munno bw'aba alina kyakoze ekinyirire bwe ekirungi kati banyumyanyumyamu awo okubuuza ozaddeko nti nyina abaana basatu ebyokuzaala mbu si byangu eriyo abakazi abazaala ne basigala bujja ntazaalangako naye baye azadde akamu n'akutuka yenna n'ayiika ebbere ne lifuuka sokisi nga bagira bwati ali kuba nawo n'olira oluyinga ovaawo olagawa kunenda kwangu nti aveeyo agenda wakaawe obirawa tayagadde mulagirira kyava mugamba eri eyo tonge lazima bwana kwa akati munnaye baludde okulabagana naye bali agadde okuddamu okuwuliziganya kati nno ojja kumpa ku nnamba y'essimu ya agenda okulaba nga ono yeemotyamotya kanjikuwe ono yeemotyamotya ne bagimukwanga ennamba y'essimu eyo ennyamba yange nja kukubira nti tunyumye bejjukanye munnaye baludde okulabagana nja kujja onnyumize nti kale hakuna shida mugamba mutya mwenna ab'okunsalo ne kunsalo eyo muli mutabye malabba mugamba mutabye boosi ya mbale pipo muli mutya tugenda okudda eno maama w'abaana ng'ali mu kulima kati aba ali mu kulima ne zireeta owakuno gwe tuyita omwami so ow'ekyalo naye ow'omu maka agamu amenya omugongo bagamba awese omugongo ng'omukadde wakuno atava ku lubimbi omulaba n'enfaana yonna yabali ab'ekyalo kati omwami kyava amusisinkana ne beebuuzako ne buli omu neyebaza munne emirimu kati waliwo ensonga etaawedde ensonga ya mwana waabwe wa buwala Tracy mbu yaganye kugaana kinno taata agamba nze gwenzala ne mugamba ekigambo n'agaana yeeyita ki mbu Tracy akyasoma kati bano balina omwana baagala okumufumbiza naye mbu buli taamu yali ekkira maama nalaba nga wabadibizza omwana kati kakamusange ekajja kummendegera naye kati waliwo ssente z'omusajja ze yabawa ku Tracy oyo essente baalabika baaziteeka ku mumwa baazirya dda kataata agamba alina okugenda wannanga abazadde oluusi tutuka okubanga twagala okufumbiza abaana ku kifuba omuntu gw'owagala okufumbiza naye akuze emyaka egyo gy'olaba nti atuuse okufumbirwa kitomuwaayo akadde naye ne yeesiimira maama yagezezzaako kudyekadyeka omwana yaganye ate ssente baazimekese dda mwagala ebyamangu bazadde b'ennaku zino simanyi nakumanya oba tulaga luddawa tuveeyo waliwo omugagga akyali muvubuka muto naye nga mwewaasiizi kati alina baayita ku mmotoka kyava balagenda empya agivuga mbu ng'agendanga ku bugenyi kusaaliisa girongose yakutambuliramu leero alina gwalaga ku maali kati eno ekaddiye mbu gye yasooka nayo kati namugamba yatuula butuuzi zino emipiira omutali mukka bw'oba osobola ng'ogiteekako omupiira oba ng'okola otya ng'ovuga ng'ogenda nayo ng'obeerawo nga bw'omanyi abaakolamu edda oba ssente bezaawulire okusooka abamu baba bagabi ng'eriyo nakano kagulanga bintu mu katale nga bw'afuna akagalo kayagadde ng'akagamba nkuwadde mu wiiki mwenyoole nyoolemu awo
Kacyakola bulungi basekiseba nge bakavuganga ne kati munnange sikyali ku by'abakazi. Mikwano gyange bimba mwagala. Naye wakito muweetambula lwaki omuweesitamye? Eno mukyala wange gyavuga. Kakati nno waliwo eyo omukyala. Naye lwaki tompa kweno? Nawe lokitegeera mukyala. Nange naalisabye etambula. Saa zino kati maze wiiki mmeka? Wiiki 2. Then ako nakagwera muganda wange ozero karaba. Wabula ono mugagga wakuno bannange. Kano ndaba ziri zikadye ennyo. Nedda nti olaba. Era amuwa bikaddiye ono byatasobole kuteekamu ssente kuddamu kutambuza kati mbweno ya mutoowe. Eriyo abavubuka abakoze ssente by the way nga ffe abamu twebase tugenda okuvaayo eyo waliwo abalina ekidiinidiini kyabwe omanyi kati bannayo ebintu byakweyiya. Waliwo abalina eddiini gye batutte ewantu bakola ekkanisa etandikidde mu miti. Ne baba gwaleese ekigambo kya Mukama ng'oli muzibu mu bintu ebimu twakakulabidde enfunda zonna mu Best Entertainment nga nkutiira ddala n'ekigambo ky'osoma basimanyi oba kya Mukama. Mbwa konkona aliggulirwawo yeetaaga afuna. Olaba basoma ennyiriri ezo ezibakolera konkono oggulirwewo saba oweebwe. Baba eno yo erimu ebirungo tugenda okudda eno kulikayo wewa kiki omwami akomyewo bamukulisaayo naye maama ngaanyiize bunyiizi akutte ensawo bamunaaba mulimu kamoome kati sekise kyava afukamira mubuuzeeko Shida gani? nti kiki nawe tinakusalamia nkubuuzaako kona nikaribisha kwanza nti okusooka kuvangana ddi nga wali ombuuzizaako kati bulijjo omwami yakomanga ondooza nga tamufaako oba yategedde nti omwami agenda kufuna kamoomo olwalyo kati n'omwami amugamba bulijjo nga tombuuza nga tonkolisaayo nti olwayo ng'oli mukambwe nnyo. Mimi nimekuuliza nti nkubuuzizza nikaribishanga kuva ddi bulijjo nga tombuuza. Olweri wawulidde laavu lwe mulinnye ku medulo bulongata. Leo ndio siku yako ya kwanza kunikaribisha. Olwalyo mbwe olunaku olusoso kumwaniriza wadde omubuuzaako. Nti kale ssebo ate munaye bw'obanga omukazi obanga wagonjebwa namubuuza nkuleeterako okulya Hata chakula zako nti saagala byakulya byo naye nga bulijjo otali luyombo alya. Kati abayinza okubanga lwafunye ku ssente yeekyanga omanyi n'abasajja ab'ennaku zino tuli bazibu. Onajja asanga muwala waabwe. Lwaki waganya okufumbirwa? Kati ensonga lwaki yaganya okugenda w'omusajja? Osoma ki? Mbwe yakyasoma. Nkuwadde ennaku 3. Katonda wange bw'otava wano n'ogenda okufumbirwa kigambibwa wankutte nti awo omuzadde oba ogobye bugobi mwana wo waka ompulira okumufumbiza ekifuba njakutama oli tejjambia naye ndaba gwe baagala okufumbiza onaasoma kyakumeka. Onaasoma kyakumeka joyo osoma kyakumeka kikazi nga ndaba kya musitu kwa kyana ky'abaandi kyali akyana kya mbogo naye akyali ku lujja naye bannange n'abaana bamumulimba mulwa nnyo kumpya abazadde ne beeraliikirira ng'ate abalinzi babayita emmanyi ne bajja babacokola mufumbirweko. Tuvaayo eyo waliwo amaka maama owaawano muzibu w'amaaso yaziba amaaso kati abaana nga bajja omukyalira abalenzi 2 kuliko n'omuwala akutta omwana maama talaba kati kano kalenzi akato kamutudde ku lusegere ono ye muvubuka omukulu waka kati alina ensonga emuleese olwaliro. Nini baya papa? Kuhusu msichana wako. Msichana. Msichana mgani sasa? Ensonga emuleese ya mukazi. Bibi namba ngapi? Mbona sijui? Mukazi na mtu mmoja tu mlikuwa unajua. Mukazi namba mmeka sibitegedde nti anze mba n'omu bulijjo. Mimi nilikuwa kazi. Sibadde ewe waka. Nimerudi. Mbadde ku mirimu. Nampata na mtoto. Ngenda okudda gye nagenda okukola musanga yazaala. Kumuuliza. Okubuuza omwana waani? Brada yangu. Ng'agamba omwana wa muganda wo. Brada gani? Muganda waani? Huyu. Nti ono? Jameza. Nti ono azadde n'omwana? Na mbona huyo alisema mtoni wako? Ono wagamba omwana wo. Nti Katonda omulamu nga namuzaala muddi. Msizani sana. Yeegaanira mu maaso ga maama waabwe. So maama ayagala kana akalenzi kana akato. Ndugu yangu sitaki kumpata kwangu tena. Nze muganda wange takomanga we wange. Huyu mbaya huyu. Ono omukazi mbu ye mubi agenda obbatawa waganya.
simanyi wagende ewammwe. Tutaki hapo nachanganya watoto yangu. Oli ku baana bange kati butanso okuyombaganya. Tutaki wewe hapo. Tetujja kwagala gende ewammwe. Sasa mimi ndo nilikuwa nimekuja kukuambia hivyo. Nti mama nimemtoka kwa maisha yangu. Kyekindeese okukugamba muganda wange si kyagala jje wange. Nataka tu niishi maisha yangu. Njagala nekolera ebyange naye akola ebibye. Labda huyu alienda kazura kwa bwana wa nje alafu nti ne bulaza ndoozi omwo yamufuna bbali najja kati abisiba kunze. Ne kati mulamu wa kusiba kati olubuto nga temwabikolako. Siganye omwana ayinza kuba nga siwwo. Naye kitegeeza muba mwabikolako amaka ga muganda oba ogoonoona. Mama kufanya kila kitu lakini chenye nacho unafanya. Kyava mulabula byokola byonna mbitegeera. Kubanga wankubadde omwana kaabe nga siwwo. Bannange ono waatukira okugamba mulamu nti omwana w'oyo muba mwabikolako. Wewe sasa unaniuliza huyu mtoto ananifanana? Ono agamba bulaza n'omwana kufaana nti bwe tuba tuli baaluganda lwaki afaana nze n'atakufaanana. Inabidi afanane kwa sababu sisi ni damu. Ndowooza kuba tufaanagana nze nawe omwana wammwe nenze sisaagala ku mulamu. Ugendea neighbor? Watanga yagala baneba nali kabisiba kunze. Bulaza nabyega nate mama ali ku side y'abaana. Kati mama ekigamba akisiba ku muka mwana. Nvira ku mwana wange tatanana kutuka kuzaala. Mama uliniza nje mimi naye kama. Kabe omwana yanno muzala bbali. So bulaza ya alabika ndooza. Kyava mulabula toddange wange. Huyu mama huyu sitaki yeye hapa. Nti okadde omukazi agende. Mama agamba omukazi agende. Mama mkwe. Kakati eno kyava gamba nnyazaala. Inaonyesha ni kama mimi ndo mbaya kwa hiyo. Oyagala kulagamba nti nze mukyamu wano. Kuangalia wakijana. Oganye okulaba abaana bo kati mba abaana be balina obuyisayisa. Alikuwa ameniachia nani? Abaana be balina obuyisayisa. Ono bwe yagenda okuwasa omukazi yamuleka mu nnyumba. Tamuwadde kakulya, tamulabiridde mbu yagenze kuba kyeyo. Kati ono najja ndowooza n'alimbalimba mulamu. Ate nga tebajja mugana kubeeranga waka. Ebyaddira kati omwana yavuddeyo. Kijana hapa. Okoleta akaana akatono yakantu ako kati kato omutazaala ono mbadde omwana yamunzaalamu. Nawacha kwanza nikwambie aka kijana aka ndakalibaka aka kana koyita akataka na kambuzabuzako ne kandye kadika ne kambuzabuza ne kankola obukono moni kakana kanfunyisiza olubuto bwe muyita omwana obuto kutafuta aliniachia nani ono bwe yagenda okukola emirimu yampa sente mmeka. Hiyo ni yetu. Kakati bonna abaana bazibu ono yalekawo omukazi mu muzigo oli bwe yajje yadyeka n'afunyisa lubuto kati maama owolereza baana bo. Kwegamba abaana bonna sibe balungi ate oli mukunze nze gwogamba muze mukazi omubi. Nange ebyammwe mbikoye sika kubanga simanyi mbi kiki nze njagala okuba mu maka agabuzabuza gati. Mnasikia mwenye mnaendanga kwa watoto ya wenyewe. Mimi pia ni mtoto. Mama aliwayagamba mugenda muona abaana b'abannammwe mbono n'amanya tinange nyina abanzala nange ndi mwana wa muntu. Muleme kulowooza ng'abaana bammwe nti be balungi nga naffe tulina abazadde abatuzaala. Wabula akantu ako kakulu nnyo. Twogerera abaana b'abannaffe naye nabo baba baazaalibwa balina bazadde baabwe ate babaagala. Msichana mfukuze nitaenda. Mungu bamuliza sina waffe nja kugenda. Naye nabagamba nja kugenda. Wano nazaalibwa kuno. Agambe nja kugenda abatunuulira ne bamutunuulira ne beewuunya. Na wewe mwanamke na hii nawe oli mukazi kasa gwe tonkwatya ku maama teyamukubye bambi y'omulenzi kyava mugambe ebyo byokuba nti kiki tonkwatya ku maama genda kati n'omwana n'omuwala amuleseewo naye nga nonno sebo gwe baali bawasizza si mwangu kwata ensawo y'ogende kwata ebibyo genda n'agigana sagala bibyo bya mwana wammwe yazze yeteeseteese bulungi. Kakati abo kino kikanna baki gwe omusajja ate nawe n'okola ebyo wali badde olwanirira omukazi tunalaba ekigenda mu maaso naye mbula okuba yazaala ku muganda we waliwo najja ayogera obutontono sente z'omusajja ziyatuwa simanyi gye ngenda kuzijja kati kangende wamutulula ku ttale ndabe nga ebintu bya sente zibamanja sijja maama w'omwana omuwala agenze mu ssabo kati agenda wa jjajja mutulula ku ttale atuuka nsonga y'omwana gwe baagala okufumbiza aganidde ku lujja muzzukulu baaba mbiira wali egunduuhira avudde egunduuhira jjajja naafunyemu obuzibu bwanje tulabe
Ono musajja gwe nabadde mufunidde nga bano bwe baafuna omusajja wase muwala waabwe badde ne ssente n'abawa ne ku ssente tuzigabana ne taata we kati ne bazikwata ne bazija ne taata ng'omwana gwe baagala okufumbiza tebamuwadde nako balirira muzibu ajja kwagala ssente ze ate kati omuwala agaanye omusajja ate omusajja agenda okubanja ssente ze kati y'ensonga endeese jjajja oyagala otya tukole tutya muzukulu baaba olaba ekikuleese yogera baaba njagala omundogere mwana wakkiriza omusajja akkiriza omusajja yenna gwe n'abandeese kakati mbw'oba oyo omuwala yagaanye omusajja ono gwe bamuwa kati baagala waakiri avewo gwe bamuwadde enakole ki no n'empale ye agende naye ozina kaki muzukulu baaba okumanya maama ono muzibu nnyo abakazi ebyabasabu oba mwakula mutya mumanye ebyamasabu ayatambudde n'akapale k'omuwala we ozina akagoye konna nze n'olugoye lwe wano olw'omunda aze n'olugoye olw'omunda kati akawale ka muwala wo ng'otwala bagende balogero okwo abamutwala buwale abamubuzize beesibisa abamu bupeti kwegamba abakazi mwaloze ku nsi ya mukama empewo kweri genda kyava asindika jjajja wagenda alumbe tekutuma amutuma tukiriza emirimu gy'abajjajja baffe ho genda omusawo omuvubuka muto n'ejjembe linaabato lino bagenzi baaba batuuse baaba wangi jjajja kiwedde naye anziza jjajja kiwedde naye kakati kusaba byetaagibwa ekintu ekyo kusaba byetaagibwa nakoleka n'ensonga nga ndaba nzibu nnyo n'omwana tajja kufumbirwa ondetenayo enkoko eyonsa kati kyava amutuma enkoko eyonsa abalongo ate ng'eyonsa balongo jjajja enkoko ebeera n'amabeere njagala enkoko eyonsa bakusaba ekintu nga kizibu mwakaloga naye muliroga n'abatologeka enkoko eyonsa ng'eyonsa balongo ogijjewa jjajja okireeta kale jjajja njagireeta olwo tebikalubye ogenda gijja luddawa bamala bakusabye essente ezigula n'ente 3 ono nno ye mwana alemedde ku lujja kati waliwo ekirenzi kiri awo kyamulaba dda kati nga kimufuna olunaku olwali utandika omugamba ebigambo ebiwoomerevu kimugamba ebigambo ebiwoomerevu kino ekikyana ky'abandi bamire kyakwogera ebigambo bingi omulenzi ng'akiwaana nkulabidde ebbanga baaba kakati oyagala nzijje wammwe mulenzi nagamba okujja ewammwe kyennyini onyirira sha onyirira ge mazima ekituufu wankuba dda oba oli mulaavu oba abantu bano balina embuuza gye babuuzamu oba oli mulaavu oba bya just bujasti agamba nti njagala kujja ewaka naye njagala kuwasa nze ebyokujja ewammwe si kyekikulu ennyo naye njagala kuwasiza ddala kati tibakitegeeza eba efuukidde ddalaavu nasooka alowoozaamu bangi baagaanye kunyanjula wali agadde ku nnyanjula naye mu mutuufu wa byonna omukazi oba omuwala gw'oyanjula omusajja nina endowooza nzijja nkulabeko kati ye booli ng'agamba naawe just baida n'alizzeeko waka mwammwe just naye ate simanyi naakusangawo ensonga y'okusisinkana kubanga tanaba kukkiriza kugenda mu bazadde mu butongole tayagala taata wa muwala amulabe tunaakola tutya kigenda kuba kityawo ewakanze embeerayo oba ojja kujja onkyalireko ewange mbwayagala amukyalirika kati bw'otandika okugendamu ebyo mumanya nti bya just bujasti nsalirako ewange ge mazima jangu nkyalirika kiraavu kikakkaneko obotya bebi n'abebeza kira nno omukwano kirabika bagamba abakyala abo nabo baba balina omukwano basisira busisiziraavu ebikyala ebinene ebyo tomufunangako nkobbirako nakujja oba togenda kujja lyogeza maanyi nno ate sezaala nandaba ate sezaala bwanandaba sezaala wanandaba kinaabeera kitya kikoyekoye abakidyekadyeka bakirimbalimba oba oyagala kumpasa jangu onkimeeka naye kugenda kujja oba onojja oba tojje nja kujja nakkiriza ajja kujja naawe weewange ebbeeyi muleme kukkiriza kubeerawo kwegamba nga babasika ku kutu ne mugenda weewe ebbeeyi muntu mukozese mugambe kino kyenjagala oba tosobola kikola biba biganye naye ng'ate naawe omanyi togenda kubanga oli mulimba kubanga nammwe basekise baggaalo ennaku zino mwafuuse bayaaye bacupuzi tugenda okudda mu bessabu
lino lino erya kanisa omanyi gonna gabeera amasabo kakati tuli mu kusinza ekyamagero kyange ekiri wano ekyamagero kyange ekiri wano oli ne yasomye essomo ekyamagero kye bwakyayimba ayimba birala mumanye amakanisa ge mugendamu n'amasinzo ge mugenda muwetegereze ekyamagero kyagamba ye ekyamagero kyange ekiri wano olaba ekyamagero kyewe kiri wano era ngenda nakyo bakola amakanisa abamu kufuna kasente abamu kwerirya ku byasava ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano olaba ye ekyamagero kyewe kiri kakati omwana wo gyeyalokokera endooza bambi na kino kyana kyattu kijjoyi simanyi kyani kyalokokera mu kanisa eno kakati bwe kiba kyalokokera eno bambi bye bakigamba byebyo tokkiriza mangu basajja ne baba basasudde katokkiriza mu linnya erya Yesu ajja kuwa omusajja ow'amaanyi kati mu kanisa mwe muva agendayo nagwa nti nze nkwagala Yesu akuntumye n'ogenda kubanga mulokole muno naye si buli kanisa mujja kunsonyiwa si buli kanisa nti omusingi gweriko gwa Yesu tugenda mu maaso kiki naawe ntulatulako oyo abadde ki anafula penny na nafula production tulaba double punishment akatundu ba episode yesooka VJ Ronnie the Master ku 0774831715 Nimekupigia simu. Ono namugamba nkubidde akasimu ti nkubidde simu. Hai, kuna wazimu. Kiki? Ono okyali yekyanga kyange ennaku zino naye nga ate kino kintu kye. Umetoka kunipigia sio ukasema nikuje. Wankubidde simu n'ompita. Kiki nawe? Niko boy yekyanga. Kiki? Niambie shida yako. Mbuliye kizibu kyolina. Kyokka bannange naawe laavuyo nkwagulo laavu nalina nkwagulo laavu. Shida yako. Kizibu ki kyolina? Sasa yule anakuwa mkali. Kiki buli wezi weefula bereje kaka ama ufanye. Ate ekyana kiina laavu bannange yonna etulika butulisi betuli. Kiki naawe? Hiyo kitu inafanya kweli? Kiki? Kufanya nini? Kiki oyagala ki? Nini? Sasa mtu akibuzako. Kiki omuntu ne bwakubuuzako ne bwakwateko wenna obwatuka bwatusi. Toka hapa. Va wano. Yenda zako. Genda ngumani tomanyira kwatagago. Sawa basi natoka. Tikale ngenda. Toka. Yenda. Lakini sitawahi wacha unangoja nini? Bannange mbolinze eki. Nti oliddamu okunkubira essimu. Ojja kulaba. Yenda. Oba yafuna ku ssente kati. Omanyi waliwo tubeeranga tuli bannaku nitwagala kugaba twagale naffe ntwagala naye bwe tumala okufuna ssente ntubejjako omugagga oli omujjukidde yali agamba emmotoka luli kati ayita babbadeebe ssente yoweeri bagamba ssente diriwo lwali abayisa abaweemu zituyita zirawundi namwe era munyiridde mbalaba bamugamba ng'onyirira nti nammwe munyirira ennaku zino baaba omuntu okugulya akacupa ka bbiya akatali kamu bakutaddemu sente yobabula ebuze kyali bamulambuzza ku mmotoka wane emmotoka ziyalabye munnaye mmotoka zaka nalowooza nina emirembe kati nno bamuwaanawaana bw'alina emmotoka ye abagamba nzirina naye mulowooza nyina emirembe kye tuyita furaha bano bagamba nga nyina ezo ne siba na mirembe kuvuga buvuzi n'abagamba bakyali mmwe mukyali awo nange kapiki kanagula kakadigida just ano mutoka naye omusajja motoka akyusanga engoye ono alina kapikipiki kamukaddiyeeko naye ndowooza yabijujuli yatwalatwalako byatutte bwekatukidde okukaddiwa kuba munanga bamu baagala ebidduka ebyo kwefuniya ku byana by'abandi anti abakazi abasinga baagala okubavugako bulungi olaba n'owa digi naye asuuza amazima owa bodaboda asuuza kati bano bamunyumiza emboozi gye balina embeera gye bali mu mbi ddala nakino kyotukoledde nze sigenda kukyera nakano kaaba wadde mu rawundi onagamba siri kyerabira okuva embaga ya gundi we yaliwo okuva kajimulo yawasa ono taddanga mu kunywa cupa ya bia myaka ng'ebiri egiyise emabega banaye nze njagala munywera eddala saagamba amagamba tumaaki kyava abagamba munazze kubawera mbawadde maca tunywe mambi asale
wano paka kumaja kunywa bunywi kakati okunywa kwali bali kugenderako ekyokulya oba bia makumi aga mwino ganywa wano okulya n'okunywa awo biba bitambula bulungi naye omwenge omukalu gumenya guyiwa akayumba waliwo asabye oluwombo kakati wabula waliwo ke bamugambye awo n'agamba alina ebizibu bingi kakati onaabuuza naye obwebizibu afaanana nga gwe naye nga nze akimanyi yekka yakyemanyidde nti alina ebizibu bye mulaba biki bitambula ebizibu nze ogenda obayita balaba nga abakiina nani bayiseeko wano kyaba ababuuza oba ye abayiseeko abaweemu nga tabayitangako ate nga bamukwano baludde nga bamukwano ate banaye kambabulira ekino kakati si buli muntu abeera n'emmotoka nyingi tabaine muleme kwegombesa bantu bakwegomba bantu bemutamanyi mbu kubanga alina emmotoka kubanga simanya asula muyenga kubanga simanya asubula ku nsalo yemalabba balina ssente alina ennyumba tebamukonkona gweowaana ebyo byalina kaye kyali mu kugamba gweowaana ebyo byalina naye omanye ekiri mabega waabyo kyava bagamba musooke tositengemu katono kati bulijjo abeegomba abantu katulabe katuwulire oli muvubuka weegomba muvubuka munno sooka obireke mbayise wano yabayise musooke mumpulirize musooke mumpemu akadde muwulire sooka otuule mbayise wano nga nina ensonga mukiraba ndikwagala tunywe njaga muntu ava wano ng'akoze ekigakuse kati ebintu by'obudde agenda ewaka sebo tofaayo noba oyaga transport ngenda kusasulira ono mugagga baaba n'esente zibatula jja zibawa omukyala gweyina ewaka era nembala ntuukanga budde busibe batandise okuleeta ebyekwaso mbw ate nze mukazi eka nfuga ajja kunoba oba oli kutya mukyala wange osobola okwerekera ne bamuwa gundi ashibala ensi nja kutuuseeko ategere nti obadde nange bonna nno balina ebizibu bakaaba bikaabe nange mbeera sobola kubeera wano kyekituufu mbeera sobola omugaga kyava abeegayirira mugumiikirizeeko kale mumpe obudakika nga bubwo mugumiikirize tunywe bannaayo mumaze ne mukkiriza eyo noyogedde ensonga munnange eyo nsonga gyoyogedde anti era mbadde njagala okubagamba ndaba nga ate babadde baagala kupulukapuluka kudduka kakati yalina ekizibu kyava tandika obbanyumizaako n'asooka yeesekerera nabagamba siseka ndi sirias temuseka mulaba ezo ennyumba nezo emmotoka zemuli kuwaana atandika obbanyumiza mwegomba ebintu byange tebamanyi kizibu ki kyalina kambabuulire ekinza abantu weesole wano erire musanze wano ewaka sirina mirembe n'abagamba ebyo bimulabye ebyobugaga simanyi nnyumba simanyi mmotoka siibisulamu nze nsula mu bbala nga macupa gano wenzijukira bangamba kati gwajjako ewaka nga olikuja kumbuuza bakugamba ki wasangayo atandise okubuuza n'okubaddamu bakugamba nali ludda wa nti ndowooza bwabo bali ku mirimu sirina waka mirembe bano baagala kudduka sirina mirembe kati alina ensonga ziri lwaki abayisa ababuulireko abamu bagamba nti wakiri okufa nga nfunye ku ssente wakola otya ale kubuuza alina sirina mirembe ntya bananze bemulaba nasaddaaka abantu bangi akasooka musaddaasi sente zimuliko zimulya obwedda muwaanawana mutuule sinnaba ekyo kiggula luggi ntandika butandisi nasaddaaka abantu bangi ze sente zemuliko zemumpaana waniyamu era singa okubasaddaaka singa namwe nabasaddaaka ndowooza mujjukira bulungi we nabeeranga naamwe kyava abajjukiza yabeerako nabo naye ze nalabanga banaye amazima obunaku yakowa obwavu n'agamba kanve mu gurupu y'abannange kye kyaddako nasaddaaka maama wange subhanallah gwe yasookerako yali maama we tufudde omuntu wasaddaakira maama we bannanga abafuuse ekyeneena omuntu wasaddaakira maama we maama we bamuwulya mbu yalwalako
nti ebyo byali bintu byaye nga bye bitandise omukonvubya nga bimufenka bimusenkenya sudu anala olaba abantu kufa ndwadde zitalina nankani manya zikonzi by'abantu ate si ye yekka bangi n'omukyala wange yasembyeyo nze namusaddaase ono omwenge ne gumuva ku mutwe omwenge gumuvudde ku mutwe oyo aba musaddaasi kati bannanga obugagga abantu babufunye akacyo kano naye obumu obugagga tolina kubwegomba maama nnyabo baziika ne maama wa munnaabwe nga tebamanyi nti yeyamwettira lwa ssente kyava bagamba ebizibu ebyo byebikyanganya kubeera wange ono yakikkaatiriza bwobanga oyogedde bwotyo bituufu nnyo naye nabagamba temunsalira nnyo musango kubanga munnange ssente eno bwegifunamu obuluvu ekuleeta obuzibu obwo n'omwenge ne bamugamba nange sikyanywa watyanga nafuttererimu akatusaddaaka naye yabagambye dda singa nayagadde basaddaka singa nabasaddaaka nadda ayagadde babuulirako kati waliwo mba oluusi bw'otuuka ng'owulira obuzito bungi n'ogamba kangaba neko ku buzibu bwange n'abantu abalala nyinza okubeera wa yakuddayo waka nga nange wange batandise okulowooza kitwazze waliwo n'okuva wano ogenda otuukeka ng'akanako kafudde dda oba mukazi wo nga akugambye bino yabikoze gy'otoli nga bwakoze bw'atyo kale tewali tuwadde muntu gwe oli mubi nnyo laba kifenzi kipendopendo kipenzipenzi ono bamusindikiriza akyalemeddeko banaye ng'olina kyoyagala tojjangako mukono lwaki ompita bebi ombebesa ombebesaki ndio nimefika tu saa hii nakatuka butusi unakuja kuniita baby ojo mbebeza mbu baby kika uno musajja waawa tayagala bamwite ku baby ng'abantu abamu bakikabira bukabizi pana tayagala kumwebebeza Abdi ndio nani kati mu ssimu y'omukyala asanzeemu erinnya Abdi mi nilikuta namba ya Abdi asanze namba ya Abdi ng'eri muno ng'ate ono garage kubyeko enfunda nnyingi bamukubiddeko enfunda nnyingi juu Abdi yani simu wacha nichekwa kamala okukebera ndabe Abdi yani andira ebisobooza bulijjo weekyanga kati bwe weekyanga munaffe yafuna ayinza okuwagala ebisobooza Abdi ndio nani Abdi yani Nianze kushika simu yangu. Abdi watandika ddi okukwata essimu yange nti nze nkubuuza Abdi yani sasa oshikangi yangu nze yange ng'ogikwata bulijjo n'ogikebera oshikangi yangu eyange togikwata bulijjo napatanga simu yangu nimeiwacha hapo bulijjo osanga essimu yange yitaddeawo n'ogikwata leo nimeshikako olwayo wenkutte ku yiyo Abdi amepiga hapa mara sijui mara 20 Abdi akubye kuno oba emirundi nga 20 nti oyo Abdi mukwano gwange kwanza sugani kuva ddi ye ni nani ye yani Nini situachana. kakati omuntu simanyi oba kugamba yakutwalako ewaabwe n'akwanjula oba wamusasula omanyi naffe abakwana obukwanyi ng'okyadeddeza wali baddeko ne bwokoma weeguye omuntu oyo Nimekwambia Abdi ni rafiki yangu. oyo rafiki yangu mukwano gwange kiwedde mnataka ati kila mtu hatukuta tukianza kujua maneno alafu anasema ati ndugu yangu kila mtu ndugu yako kwegamba buli omu muganda wo mukwano gwo nani mbu wa Luganda mwamwise wa Luganda rafiki yako kila mtu atakaa rafiki kati buli omu abe wa Luganda joli abe wa mukwano joli kiki Basi nipe simu. kale nompe simu yange simu tena mimi naweza hata kuivunja nyinza nojikuba nenjasanze hata kuivunja ng'oli mukambwe mimi sitaki maneno yako hiyo sagala dunaka bya busirusiru nyabula luli wali omwegobya kane nagamba kafuna mu bweweza mpe simu yange nawe mpe simu yange Simu yangu. Wewe kila masala. buli sawa yononya yombira mulimu n'abakola n'ebyo nga kugamba anonya wakutandikira akujjeko nimechoka nayo nze mbikoye ebintu byombikoye choka kama unasikia wewe pia umechoka enda tu bw'oba olyanga nawe bikoye tokyabyagala nvire ogende mimi nimechoka omusajja yanonya dda wakwejjirako atandika okuleeta obuntu bwebutyo toka genda n'ogenda oba ogenda nda oba yafuna ssente nga yeegobyeko n'amupasula olulyi saagala kuneesibako
alabika alina kye yafuna ekyamaanyi Samuya baba amaze okukola ebyabwe bw'ataamusaddaaka enno anti twakalabyeko ddako ku saddaaka ke katundu akasose tujja kusisinkana mu kokubiri anafula penina production ate VJ Ronnie the Master nekuteramu eddoboozi jjukira ku 0704831715 gula ekizigo kya Royce Habo Jerry ojja kunyirira olusulu ojja kuba lulungi nnyo tojja kuddamu kufuna kantu konna kakutawanya mu lususulu oba oli mwana muto oba oli mukazi mukulu oba oli musajja mukulu okumanya ebisingawo namba yange gikuwadde nkubirako okumanya ekya Royce Habo Jerry tusinkane abakome